Kwaniriza omulabi wa BBS Terefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda olunaku olwali lunaku lwakuna era buli lwakuna ssaawa zibeera mukaaga mba ne Dr. Florence Nambooze Baale nga twogera ku nsonga z'ettaka. Enfunda nnyingi tujja ku Terefayina eyaffe butereevu nga tuli mu studios oluusi tugenda mu field olunaku olwo tulina ofiisi mwe tuli era nga naye ofiisi ya byattaka tugambye ake tusinzire wano tugende maaso n'okuba nitukutusaako ensonga bano bayita ba land sport era baali wamu ne Dr. Florence Nambooze Baale era wasinzira okuyambako abakyala okuyambako abantu okusevinga okusobola okufuna ettaka. Olunaku olwaleero dokita mufunye naye ng'ensonga enkulu kibuuzo kizze kimbobbya omutwe enfunda eziwera naye nga sinze nzekka n'abala bangi kizze kibabobbya omutwe nga beebuuza lwaki abantu oba oluusi abalabika nti bafuna akasente katono bambi bafuba nga bwe basobola ne bagula property oli n'agula ettaka n'azimba ennyumba ye n'osingana nti alina ennyumba Kisenge na Ddiiro n'osingana nti avudde ku leve eyo oba oli awo ne yeeyongerako naye ate abantu abalabika nti oba oli awo bafuna ku nsimbi eziweraawerako ate balemererwa okugenda mu maaso n'okufuna property n'okufuna ettaka. Olunaku olwaleero dokita ndi naye njagala tugende mu mboozi eyo ng'amaze okutubuuzako. Dokita nsanyusa okulaba ku Terefayina yaffe. Sebo nsanyusa okubeera ku Terefayina. Alaba Terefayina nkubuuzaako nnyo nenkwebaza gy'otuusaako engalo ate nenkwebaza mu ngeri ey'enjawulo okubeera nga weekuumira ku Terefayina ne ku puroguramu yaffe eno ey'eby'ettaka. Dokita ensonga eyo gye nyanjudde nga ntandika abantu bano omu tubayita yabamu bali ba middle income earners kati n'abali ku lower tugambe abo abatandikibwako muyinza okubeera mu kampani bambi ng'oli akola omulimu gwa sanitation kulaba nti ekifo y'omukolera kibeera kiyonjo ng'era emisaala ali ku lower level naye bw'ogenda okubalabalamu ate bano ba officers oba ba junior managers ba corporate yes ba corporates naye ng'ogenda okwesangana nga batandika okubala property after a period of around 10 to 5 years ng'ate ono wa wansi ayina byakoze oba oli awo ebisinga kuba n'abalala abali ku leve ensonga ziva ku kyezo nga sinakubulira nsonga kwe ziva mbadde manyi nzekka nze nkiraba naye kyewuunyisa nti naawe okiraba kitegeeza naawe alaba Terefayina oyinza okuba okola ki oyinza okuba okiraba kati kankubuulire mukwano gwange alaba Terefayina wamu naawe mwali mukiibi uffe abantu abawansi twemanya akajja obunaku kemanya ojja kwesanga omuntu ajja kutegeera nti amazima amatuufu nze Nambooze nasulanga mu ntebe ya ssenga nga nsoma oba nga nsula wansi w'ekitanda oba nga bwe tubeera mu nnyumba nga bwe nsula mu ddiiro tulina okugyawo buli kimu nina okupapa nve mu ddiiro balyoke basetingewo emmeeza eddiiro liryoke liddewo emmeeza bazizzeewo n'entebe bazizzeewo nkati ne bwe mba nga nkyayina otulo ng'amazima nina okubuuka mangu nnyo nve mu kikunta kati ojja kwesanga omuntu ng'oyo nga nze eyayita mu mbeera eyo ngamba tekijja kubeerawo tekijja kuddamu kubeerawo abaana bange tebajja kuddamu kirabako abantu bange tebajja kukirabako so nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga nkola ki nkyusa embeera eyo ekitali kuba naffe bano ababadde mu mbeera maybe nga talabangako nti ekintu kisobola okubeera ekibi can get worse kati ye n'agamba nti embeera ndowooza nnungi n'atakimanya kati ojja kwesanga omuntu ng'oyo ye bwe tunatuuka okukola ajaga nze kapoloti ako ng'ani akagula ng'ani akabeeramu kubanga kyekiri kye yakola ki kyeyamanyiira yakulaba muvukira mu mmotoka then bw'amaliriza bamutwala ku ssomero asomye then maybe ayinayo ne connection omulimu agufunye amazima alabira ddala so batandikira eri natandikira awo nze kyo kyendabye kyekisookerwako ddala nti omuntu amanyi gy'ava ajja kukola nnyo okusinga ggwe abadde mu life eri bete oba ebadde softer then ekyokubiri bw'obeera mu mbeera eyo ng'ogibaddemu ojja kwesanga abantu abambi basobola okwesiga ng'ate omuntu bw'atuuka mu 11 bweti ng'avuddeko kwene eya wansi ng'ayambuseeko ebibuuzo abana bingi nnyo okukola okusalawo nti bw'ona omugamba nti tugenda kupima ttaka ndaga certificate yo bw'omala ogindaga ondaga esitampu ondaga essomero gye wasomera ondaga emirimu gye wali okozeeko yero ojja kwesanga bambi ng'abantu abawansi they trust people atrustinga nagamba Dr. Nambooze namuwulira ku Terefayina namulaba ne mukiibi yakolera ku mulimu gundi
yes which in sometimes kiyinza obutabeera kibi like kirungi nti omuntu otrustinga nnyo naye ate kiyambako omulimu okuggwa amangu nti olaba n'oli akola omulimu buli bw'omulaga nti sikwesigaga oba gundi muleke sijja mukolera naye ate oli omuntu wakulaga nga amazima gwe ng'oli mwesimbu omuntu n'akulaga nti Nambooze enkwesize mu investment club nnyingidde nawulira nga bagundi wabawa ew'okkusanga mmanyiiwo nja kukola ekintu ekyo ng'ono akyamala omwaka oli n'agamba nze akyabala risiki nti leero bwe naatandika leero enkya ssente bwe naazisalako omwana wange yandibadde alya crisps taazirye omwana oli n'agamba nkubuulire oli ajja kusalawo owa wansi ajjaga nkubuulire ekyo ngenda kukikola nja funa ssente kati ojja kwesanga ng'omuntu oyo ajja funa ebintu gwe ali eyo by'otajja kukola ki nze kyendabye. Dokita, waliwo embeera gye tugamba eyatandika nekyolina waliwo abantu abagamba nti sente tezinnawera kanzirinde ziwere kanine bwe naafuna omusaala nga gwa $5,000,000 nja kutandika okufulowooza ku by'ettaka kati nga bwe nkyafuna $3,000,000 asijja kutandika ku nsonga eyo ensonga terina ng'egi ebakosaamu. Of course ebakosaamu kye tuyita procrastination mu luzungu nti naakikola enkya naakikola nga ndi mubeera bweti kati gwe ali eyo ng'olaba Terefayina njagala oyigire ku mmodo y'abannaffe ffe abali wansi ba hasla nti ye hasla ajja kugamba ngenda tutandika nekyenkola ki nekyennina nti sigenda kulinda kufuna poloti muyenga nyinza obutagifuna kuba jjukira tunulira background gye yava ajjaga nyinza obutasobola funa ploti ngeri muyenga naye ngenda tutandika n'eno eri ematugga naye gwe ali waneeno mweno level ovudde wano wansi oli wano ojega ate wano we nakulira ate ki naye jjukira weetadde mu ssaako y'abanno sigwe kuba jjukira in life bwe tuba tugenda mu maaso tubeera individualistic oyinza okuba nga amazima taatawo yali mugagga ab'eŋŋanda bo nga bagagga nga gye wakulira baali bagagga naye gwe nga toli kati bwe weemanya nti bannange nze siri ebyo then ojja kutandika kati kyova olaba tukugamba nti yes tunulira ku mmodo z'abano banno abali wansi omanye nti amazima amatuufu nange nsobola okubeera eri waggulu naye nga nsoose n'entegeera nti nze ng'omuntu biri sibiri bali bye bali nti okubeera ng'owooluganda lwali bulungi gwe tokikola ki toli bulungi n'ekirala tandikiraawo wookola ki woli start with what you have oleme n'okuwulira banaagamba batya banaawulira batya abalala kye balowooza kiziyiza bano abagala okulaga image ey'amaanyi webale nnyo kuba jjukira buli omu akumanyidde mu mbeera bweti then agenda kuleha gundi yagenda eyo weemanye gwe osinziire bagende okujja okuwulira nga mazima oli beta ngenda kuwa my personal experience nze nga nze gye natandikira Mubende in a gold mine twali basima zaabu nzija taata wange mutegeeza nti omanyi dadi nafunye omulimu Mubende yagamba what omusomeseza omaliza university omukyala musaveya he was a very learned man Flo what's taking you there oligenda okudda civilization would have left you nti enkulaakulana ng'enkulaakulana yakola ki yakuleka dda ne muka dadi nkubuulire kaŋŋende ntandika obulamu bwange kaŋŋende ntandike era bwe natuukayo bankwasa ekyuma kyampa experience nga nze mpima ettaka nze mbala area nze byonna gwe gwejja obikolako gwe musaveya gwe tukola ki gwe tulina kati ne mu bulamu gwe ali eyo ali mu kiraasi bweti ng'oli wano mweno class njagala weerowoozeko gwe nga ggwe nti byolina are they yours gwe nga ggwe oba byammwe nti ffe munnange naye nga bw'ogenda ne weebaka kyabugazi gwe ng'omuntu tobirina kati ojja kwesanga ng'omuntu ali eyo bamaama abali mu butale bannaye balina poloti balina amayumba nkubuuli atunda nnyaanya ya 2 naye yekkiririzaamu n'ekirala abantu abali ku level waneeno tetulina saving culture
Uze tufunawo. Tetulina saving cash. Twagala to impress. Lifestyle. Twagala lifestyle tutawanya. Njaga bagundi balabe nti nange sobola okugula bucket night. Naye nga tengenda kudda ewaka. Okitegedde landlord yamanje ssente. Ng'ate yo oli omukyala jaga nze ebyo sijja bikola. Oba omwami ali eyo wansi ajja gamba sijja bikola. Ngenda kumakinga sure nti nkyusa obulamu bwange. Ng'okola lifestyle change. Weekoleko kye tuyita lifestyle edit. Keera ku makya. Nti bwe mba nfuna ssente bweziti nzisaasaanya ntya. Kankyuseemu. N'ekirala otunule mu maaso. Bano abantu obalaba be tutunuulye ntugaya bannange babala. Yes. Babala. Ahead. Nze nkugambye ndabye abakyala abo nga balina obukebe. Kana akakebe okalaba? Kajja kuwa school fees w'omwana. Natakamu ebitano. Ye culture. Okitegedde kwekkiririzaamu. Ugwe ojjaga bwe banampa omusaala gwange nja kukwata bukwasa emitwalo 5 nga ajjeko nsasulira omwana. Jjukira ssente bw'oba tonnazifuna. Bannange oba ogamba nja kukola kino nja kukola. Oluzifuna nga naye zino si nnyingi nnyo teeka ku ttaka. Zino si nnyingi nnyo okubeera nga nsasulayo. Nakikola omwaka. Zibonaabonedde. Kansooke neenaazeeko ennaku. Weebale nnyo. Ye banandaba batya. Baatuwadde omusaala ng'emmotoka nkyali ku UBG. Nga UBQ. Okitegedde UBR zaafuluma. Weebale nnyo. Ogenda okwesanga ng'okoze decisions ezo. Era ogenda okulaba nga munno gwe wagayanga. Atambula akuyiseeko. Because of your lifestyle. Nti gwe weetunuulira nti nina okubeera mu lifestyle ekola ki? Impressinga, esanyusa abantu. Weebale nnyo bwe tukiyita emalayo. Naye ng'ate munno ye awo omukyala ali eyo wansi agamba nange nedda nze neemanyi saagala mbeera eyo gikola ki? Ijjidda. Waliwo abantu abafunye oli adangamba nti abantu abo bamufuna mpola bambi mu ssako zaabwe beesimbu era ebibiri ebyo abiteekayo 5 10 ebya buli lunaku ate era mu ngeri y'emu ssako zaabwe ezo zituukiriza ebirubirwa byabwe abali ku level eya waggulu ssako bazinyooma. Anti labayo va mu kunyooma ssako. Bano abantu abali wansi beepimira kubanga beemanyi. Okitegedde nti nze nja kumanya nti amazima amatuufu bwe giba 20 ezo nzisobola era ajja kikola. Naye gwe ayina eri mentality ne lifestyle. Nze Gambuuze bampulire nga ndi mu ssako ya mitwalo. Kiwulikika kitya naawe? Kiwulikika kitya? Nga otandise okugwa. Naye otandise okunyooma. Onyooma group entonotono kubanga otya bali kye banaakola ki? Kye banaawulira kye banaagamba. Naye ojja kwesanga ng'omukyalo ono oba omwami ajja gamba nkubuulire nze amazima amatuufu emitwalo 5 sigisobola. Naye nsobola 5 kubanga amanyi kyajja okusobola ajja kubeera committed to it. Era ajja kukwata emitwalo 5 agikole ki? Agireete. Olabye mu investment club yaffe. Nina abantu amazima n'omutwe n'ogawuno ssente yazijjawa. Naye ng'azireeta mpola mpola. Era nina omuntu actually yasavinga ssente. Nangamba nkubuulire nze emitwalo 5 egyawamu sigikola ki? Sigisobola. Naye nja sobola okuleeta emitwalo 5 buli wiiki. Sigasobola agawamu kubanga bwe naziteeka wali ebbali zigenda funa ebizibu. Nanyumiza nze gwolaba nze ndabirira maama wange. Naye bwe nazejjako zijja kuwera. Ne mga nkubuulire nange sijja kusobola kukolera lisiiti ya buli wiiki. Siina bakama bange bwe nja bagamba nti omuntu ono buli wiiki nkola lisiiti bajja tunuulira ki? Kosi ne mga amanyi ngenda kuwa omuntu gw'oba olaba muwandika ne bafuna ekitabo ebbali. Tiye ku lunaku bwe lutyazireese ku lunaku awo tuzitwale mu bbanka zikoze eki? Ziweze. Nti ojja kwesanga nti abantu abo bo ajja kwepimira. Ffe kye tutalina ba corporate class bane temukirina. Oli tajja kwepimira bw'anaawulira nti basonda miliyoni 2 yajja sooka owanika. Naye ng'akimanyi bulungi nti miliyoni 2 tazikola ki? Tazirina. Okukakkana bw'otaasobole kuleeta miliyoni 2 nga n'emitwalo 10 gye wali osobola tozikoze eki? Tozireese kubanga otandikidde mu kugwa na waggulu. So tulina okubeera nga tusobola okukola ebintu ebyo ffe abali eyo. Tusomere era tuyigire ku bannaffe nti amazima amatuufu njagala otunuulire banno be wagayanga.
batambudde balina poloti weewuunya abakyala nga baliyo naganze poloti yiyo yange nagigula nagisonda nze nina omukyala atunda nnyaanya ewaffe actually saamanya nti nayo poloti yali yiye so tugenda gye twagenda so tugenda okugula tugenda ploti zaffe zino eza investment club tugenda ozirambula ne bammemba gwe twalimu naye namuyita bwisi jamu mperekere yangamba wewa mama gundi sijja kwogera linnya kwajja mutegeera yangamba eno ploti yama banaye yajjayo nga tulaba wala ne muganda oziulabye bwatyo bwe yangamba omukyala wali mukyala mweru bulungi nnyo atunda mudaala gwa nnyaanya wansi awo abamanye waffe bamumanyi ne bangamba wa mama gundi ng'ate nno ye ali ku main ffe tweyongeddeyoko n'agamba twajjanga ng'ewa mama gundi wala ne ngamba mulaba webale nnyo yabiraba ye n'agamba nze nkubule bwe mba siisobole poloti ku kibuga kanjitandike ewala gye nsobola kati nkubuulira nti omukyala ng'oyo poloti gy'afunyeeyo asaana ogitunda n'ayongerezaako n'agula poloti ku kibuga omwami yagula eruweere eyo eka alinayo ndowooza ziringa eka 100 naye ewaabwe bamuzaala kabaale kati aba atandise okugulayo banne baloya banenga bamugamba naye gwe oli mugwagwa ki gwe omusajja aloyo omulamba atandise okukola sente kitwala eruweero ki n'ababuuza naye mmwemulaka mwasomera bwereere okuva wano okugenda ekabaale saawa ziri 5 okugenda eruweero saawa emu ngende ngule kabaale webale nnyo ng'ate n'ekabaale sente sizisobola wakiri kansobole ntandike omanye ebiseera ebisinga bannaffe bano naggambe tulina bano ba low income earners then tulina naffe abawakati n'abawaggulu gye bali naye abantu bagaya okitegedde nze tufunye nnyo instances wano eno ku office oli najja n'agamba naye mukakasa kisoboka ffe tulina album zaffe njazikulagako mbagambirawo kebera olabe ku bantu agamba naye kisoboka tekisobokerako ddala n'akubuuza kino n'akubuuza kiri naye omuntu owa wansi bw'aba awulira nga gundi yantwala yes ajja kukola due diligence esaanidde tajja kuyitawo then tajja kugaya ajja gamba nkubuulire eno mmoda ekola kino kisoboka ekitali ku bannaffe bano ba middle income class bagaya abantu oli ajja tunuulira omuntu ddala wabeera ku social media nga alina following alowooza nti following ye buli kimu era ajja kutunuulira omuntu aweeyo comment tekisoboka ekyo tekisoboka abo tebali bwe batyo naye ng'ojja kwesanga omuntu owa wansi ye ajja kubeera nga akkiririza mu muntu ye singa naye yekkiririzaamu naye nga akkiriza nga tebagaya ng'agamba nga bali objective kyetuyita objective naye oli ajja bano ba middle income class ajja kujja with the mentality nti tekisoboka webale nnyo webale tebasobola natandika okugaya abantu n'ava ku mulamwa okitegedde emyaka gigenda okwekulungula emyaka 10 nga talina kyalina omukyala omuyangambye nti we don't choose neighbors tubasanga busanzi katoddawo okugamba mbunze sijja kubeera ne gundi nti olw'okuba gundi bw'ati n'ekirala tunuula maaso be futuristic totunuulira wano eno wansi tunuulira maaso nti yes sente ezigula poloti ezawamu sizirina okitegedde naye bwe mba nsobola osonda bwe ziti nsobola okugula poloti eyo bw'omala okugigula n'ogamba kati nfunye sente ezawamu. That's what I tell people in the investment club. Mbagamba bw'obeera toyina sente zawamu ne bargaining power oba tolina naye waneeno osonze emitwalo gye 5 buli mwezi whichever avenue funa banno nze ntera okugamba abantu funa gy'okolera bowangala ku kyalo bewasoma nabo ba obi ba ogi get those people nze njagala kusigamu idea eya investment whether you come to Paragon whether or not gwe beera eyo mwekolemu group yammwe kati kankubuulire bwe musonda sente gino emitwalo 5 omwezi gibeera 5 then nogena ebiri kakadde bwotyo paka bwoweza omwaka omulambo oba whatever target gyembeera mwewadde naye bw'oba otandika sente zibeera ntono naye bwe mubala okugula ekintu kyammwe mbuuza bano abantu ngamba weebyapa nti nina omuntu gwenda kufunidde agula ettaka lyo agenda kusasula kakadde gwe waleetanga 5 ati nsobola si bamu bonna sifunangayo oli yagamba nti nze nga bwe nasonda 5 bampa akakadde agamba nedda sisobola ye gazimpa nti naye gwe mwewayita. So that is the power
of collective bargaining. That is the power of crowdfunding. Okubeera nga musobola okukuŋŋaanya mwenna awamu ne mugula buli omu n'agenda ng'afuna ki ng'afuna portion ye ate n'otatunuulira nti gye batugulidde n'abeerayo nti tobeerayo naye terekeramu ki sente zo ezaawamu zikule. Nkuwa example twasonda 7.5 people selling 20 million. Enalo munyewa joma yatunanga milioni 7 kati ploti yemu eri mu milioni 7 webale nnyo ekakiri waliwo abagula milioni 2 nina abakyala bagula ploti 40 tutu era bantwala ne bangamba twagala tuludo gendayo twagala genda kulaba site twatukayo nga ploti zi milioni 15 ne bagula 2 naye kati just imagine ezo milioni 2 wali tozifuna ogwe middle income class manager wali tozifuna 2 ezo some 10 years ago ba 5 ojja kusanga that 2 million wali ozifuna naye ngozikozesa na ngogamba ekakiri wala ani agende ekakiri naye nga ate kati wotuuse ku time egamba ngenda kugula ttaka. That's where you're going to buy. Doctor, yes sir. Omwaka guno gwennyini twaliye mwezi gwa kumeka gwa mukaaga nga 15 ku nalaba ku kwolo nyine omukyala Magi Kigozi ajja nayogera ebigambo bitirive nnyo alo Dr. Donald Sengendo nendaba Kanso Maliki nendaba manyi waliwo abantu betunulira Engineer Chiwalabye is very good at planning plans kino ekintu bakirimu kati oyinza n'ogamba leero bazze ndaba bangi kati twebuuza omwaka guno kuba walangirira ko kigenda nakunkaabya amaziga walangirira ko nti ababadde ba saving oyina gupo n'engeri oziyitamu ku nguudo enguudo abantu bagenda okugula era n'olangirira nti oba oli awo ezimu zijjudde endala zigenda maaso twaga kutuwa update mu dakika zino esatu ezisembayo ng'ogenda kusiibula. Nina essanyu lingi okubategeeza nti mwalaba guno omwaka nti twagaba ebyapa bingi mwalaba nti twagaba ebyapa 100 bisukka 200 this time tugenda kugaba ebyapa ebisukka 400 400 titles. Kino nkikubuulira you're going to be a witness kubanga tuli mu mwezi gwa 10 saving yaffe gwako December then tutandike mu kutereeza biki but bwe tubanga tuli mu mwezi gwa 10 tugumalako tubuzayo emyezi egi November ne December just 2 months ate this time district nnyo nti kwasa tumulumu ng'akambe nkasala aba December nga tumanya nti that is finished January kati kankubule nga sinakubulya neno ya December mu January already tuinamu over 80 people abagenda okutandika bali ku waiting abatandika next year 2025 January kati mu bano betugenda okugabira ebyapa tuine Kasanje okay tuina Lakeview mwalaba ku social zange ezo plot ezaali ziraba ennyanja ennungi ennyo actually n'olwaleero nina one of our people anga enzizeeyo I made a good decision nampereza ka message ali wa bayitayo oita wa here Katosi Road okitegedde yeyo giwalaba he's one of us kati ne mukyala we eyo azeeyo nangamba bane ntuuse ku site I made a good decision ekubo ddungi ettaka ddungi ne mugamba I am Katosi ne mugamba I'm happy for you yes